kale ensonga tugenda girugerako nnyo kulwa kanso ezo okuzironda amangu n'okulaba ozironda. Ensonga ey'okubiri egenda maaso bw'ogamba LC obutazironda, PDM Parish Development Model enaayitawo. Kale eri mu by'amabaati agogerwako baminisita bavunaanibwa ku lugero yasuze mu kkomera olwaleero, tujja kugenda twekonayo bwekoonyi mu bintu n'abatwogera. Abagenyi baffe bamaze dda okutuuka, mbaniriza nnyo bassebo mwe bali kujja abatuuse. Mukulu mukuba byasi abadde okumala ebbanga, webale okutuuka mu budde. Oyo mukulembeze w'abantu, oli mukulembeze wa LC2 namba, si kumpi n'ekisubi gw'otwala abanene bonna baliwo, ababedde bamemba ba parliament, baminisita, abalamuzi, buli munene yenna ali mu LC2. Era batugenda mu sector ya production, Sudiru Pareda kwamutwala ayina farms ez'ebimuli za mirundi ebiri ziri mu Muluka. Ogwo nno gwe ninamu obuvunaanyizibwa. Senior Police Command College eyogerwako bwe bajja, eyo eri mu Muluka ogwo. Nina institutions eziwera ku lw'amasomero. Sebo era akadde nga otutandikiriza nkwalirizo w'amaanyi omunene w'essingo. Ndi musajja munnasingo atali mwebolereze, era singo yanfuula ne bulemeezi ekyo kyolaba olwaleero. Land Council atera okugamba nti olekanga okubeera ombeera n'okiyibiriza bukiibiriza ensonga, ekyeru kibeere nga kyeru mu bulamu bwo, n'ekiddugavu kibeere kiddugavu. Olw'ekisa kya Katonda ekingi, Mungu asobole okuba nga akuwa okugerekera, yeekerezeza Katonda kye tuyita enneema ekutukuza buli kintu kyonna. Sebo akadde kano kompise, nina memba munnange yali kansala waffe PWD mu town council y'e Kajjansi, ye Edward Ssembajjwe. Bugenza okukeera olwaleero ng'obulamu obw'ensi takyabulina. Ssembajjwe Edward olunaku lw'enkya omuluka gw'e Nakawuka Buswa tugenda mumugalamiza ne taata amuzaala omugenzi Taliikwa we yagalamira. Kale bannakajjansi Town Council ne fraternity y'abannaffe bonna ba PWDs abakola Wakiso District, bammemba ba NUDIPO ne chairperson wa Equal Opportunities Commission Honorable Sophia Nalule, mbategeeza officially nti munnaffe memba obulamu bw'ensi Mungu yamujjuludde. Ate era ssebo ne neebaza abooluganda omugwa muganda waffe Nalukoola okubanga omwezi omutukuvu ogwa Ramadan okuba nga bagutambuza, naye neeyisa Mungu nga bw'akitugeredde okutambula bwe kutyo obulungi. Baanaadaamu tusigale nga kyekyo tulina okutambulira. Ate naawe nenkwebaza esabbiiti ewedde, twali mu sabbiiti entukuvu ku lw'amazuukira ga Mukama waffe Yezu, ebibonoobono ebyo bye yayitamu naffe ku ludda olwo nga bw'olumanyi olwa Vaticaano, okuba nga naffe tulina okusigala nga tuli bawombeefu era abeeteefuteefu okutambula nga tuli balumamu. Sayinza okukola webale bungi nzize webale kutuuka mu budde. Era eddoboozi lya Bukedde nga bw'otuleese obubenje bufuuse obubenje. Yezebo ne IGP Ochola ne ttiimu y'abanne twagala bagende ku benchmarking e Mozambique. Mozambique teweza 1% ya bubenje mu nsi yaabwe. Ne wano essaggalika ery'abaweereza ba Katonda, obugombo obugobaganya Nalukoola ng'ate n'enguudo si nnungi. Kati twagala Uganda Police Force, Ministry of Internal Affairs, n'abo bekikwatako aba Ministry of Finance bagendeko e Mozambique
bayige balabe bakikola bamale omwezi mulamba naye byogera mu kutambula nakwo nabyo bintawanya butawanya abatambula ne bagenda ne bakomawo ne batambula babanga batayize simanyi banayiga kyanjawulo concept y'omugenzi Wilberforce Kalema Kiboga ye yali tekigambo ekya National Training Center kyankwazi eyabakategere teyasobola kutekinga off ekyali nti mu nkola ya Naswa Mukanga neya Nakalyakaane abantu baffe tubateeketeeke kanso nalukoola amateeka nga bwe gatambula ku by'ebidduka na buli kimu agenda ategeeza abantu b'ekitundu nga bakuŋŋaanye wamu okubalagwa obuzibu obuli kimu sebo webalennyogalidde abantu ba Katonda program batuwadde twagala muwulirize n'okutulaba nga bwe tunaabatambudde n'omulamwa gwe bagenda okutuwa nga gwenyini enteekateeka y'ebyobufuzi gavumenti z'ebitundu nga kiva ku kya LC obutalondebwa mu budde bulina okulondebwa bwe tugenda okutandikirawo entebe eri mu studio gyemulaba ya mukulu omumyuka wa minisita omubeezi minisita w'eggwanga state minister tusubira okuba naye wa Kampala tumuteekedde kuba watudda tutereeza bulungi wajja ajja kutulawo gwaniriza mu kategere kubaze njituule kategere Thomas gwaniriza nnyo nako okwanjula abantu ng'eyaliko naye nga kyeyaliko kyali kikulu kino ekyeyaliko kirekerawo kubatawaanya nze ndi mulimi munnakyalo nima obutunda nima ovacado ne muwogo speciality wa yange ente nazigezaako mathematics wa matana nema nze Thomas Kategere ng'omukulu w'abagambye mbaagaliza okutulaba n'okutuwuliriza okulungi ono Luyimbazi Nalukoola munamateeka hayi tumukitiibwa kye munnange nno mwebala okunkyazanga wano amazima gali nti omuntu nno takyazika ate n'omuwa olukusa ayogereyo ebigambo okimanyi nti ebigambo bintu bizibu nnyo bw'oba tonnabyogerako mukama waabyo byogera ofuuke muddu wabiri byoyogedde era waliwo bangi abeereyo n'akulaba n'agamba kale oyo afunye omukisa agenda okugamba kumbe buli lwogamba olumu ofuna fitina olumu eyinza okuva mu magezi amangi g'olesezza ng'oyogera era kyova olaba teriiyo bazankano baagala boogera kubanga mu kwogera mwe mwolekerwa amagezi okutegeera okufumiitiriza teri asobola kulwanirira ddembe lye nga tamaze kufuna kutegeera kumanya kufumiitiriza era nabwe ekityo bw'oba onooba mu ddembe lyabwe bamme okutegeera okwa waggulu kyokka ate okutegeera okwa waggulu kuva mu kwogera kyova olaba abo bonna abakolosoofu abaasooka tebaabalwa bantu baabwe mwe baawangaalira ng'abaali ab'amagezi wabula ffe tubatiitiibya bannaabwe be baawanganga nabo baabalabanga ng'abalalu kubanga baafeebezebwanga abafuzi ab'enkano abataayagalanga kwogera by'amakulu kale mmwe nno mugenze mukalinsambulira okuyita ffe tujje tugambe ebigambo bannange nabo mbaaniriza sekwaniriza nnyo oyo munnamateeka pulida amateeka agamanyi n'ateeka wabbali n'embyofuzi mwali bya Democratic Party Democratic Party seneyangwiriza Democratic Party ndakuba mawe yagiteera epipa mu mulyango katulina woyita party kwenyanya mulamu noba alimba abalimba waliwo akantu alimba mawe alimba bwogamba kisi kyange ekyono bakulu kati tugende ku nsonga yaffe olwaliro ensonga ya LC ekisanja kibwako mu June ekisanja kya LC
abazirimu tumanyi amaanyi gezirina oba gezaalina okumala ebbanga otuusa zakyusa okuba nti omuntu yalondebwa kati n'abalala kuli abakyala kuliko owabantu balina obulemu kuliko owabakadde abalala ne balondebwa ssentebe abalondeddwa owabakyala owabavubuka abaliko obulemu n'abakadde beeronderako mu nkiiko zaabwe kakati nekibeera nti kyafukamu enjawulo naye wadde LC ezo zirina obuyinza bwazo betulowooza nti baali badde buteekebwa mu nkola ezikuumibwa nga z'amaanyi n'amaanyi gaazo obuvunaanyizibwa bwazo buteekebwa mu nkola awo entandike naawe LC aliko LC2 mukama wange olina n'ebintu byolabyeko mu LC ng'ezitambudde mu kutuuka wano olwaleero ddala bwe ziggwako nga bagamba nti mu gw'omukaaga kirabika zirina okuba nga ziweddeko mu gw'omusanvu tulina okuba nga tulonze endala naye ssente nalengeddeyo dda tebazirina kubanga palamenti nazo zibawa tenazibawa nolwekyo kisobola okwongezebwayo mu maaso tekireeta obuzibu mu kuzirukanya yengwanga muno sobo webale nnyo webali eddala abatulaba n'okutuwuliriza nga bionroof ku peegi ey'13 olunaku lwa leero mwotulaze nti akakiiko k'ebyokulonda keetaaga obuwumbi 177 okusobola okutambuza roadmap ey'okuva omwaka guno ogwa 2023-2024 naye nga ssente ze beetaaga okutuuka ne mwaka gwa 2026 zandibadde obuwumbi bw'ensimbi 691 mu obukadde 200 naye mu kiseera eky'omwaka ogw'ebyensimbi ogugenda okuddako 2023-2024 obukadde obuwumbi 1,770 mu obukadde 200 teziriiwo. Nze nno taata yaŋŋaana okwekuukuutanga. Electoral Commission awamu ne Human Rights Commission ziri mandated to carry out civic education okutegeeza bannansi kye tuyita political order, economic order, constitutional order. Nze ne bannange bano bwe tuleese ekiseera kino tuli wano ku mukutu gwa Bukedde. Sserugga Kalooli ne baayise n'abo abatulaba e Kamuli ab'e Idinda ab'e Nakasongola ab'e Buhweju okumanya kuno kwa midiya kwa makulu nnyo y'empagi namba 4 ezimba state awamu ne gavumenti. Bwe tumaliriza executive tubeerawo ne judiciary ne tubeerawo ne parliament. Kakati empagi luwagga ey'amaanyi ssedduge mu kutambuza eddembe ery'obuntu good governance, it is media. For the state. For the state. Nga mukulu Katekere bw'agambye. Kakati ebyo byonna obuwumbi 690 mwaka mu tumaliriza every Monday ng'olwaleero abatudde mu State House bamaliriza bino babibuusiza amaaso tebabiwa mukisa. Ebyalo 7,200 n'emiruko 1,594 ze zikola obwagaggavu bw'abannansi obukadde 44,38 n'ekitundu. Naye for the last 20 years out of the 37 years tulina okubuuka amacyo mayitirivu nnyo. Minisita wa local government ne minisita w'ebyensimbi baliki mu nteeka ne minisita ya agenda okuteekateeka bannansi okumanya ensi bw'erina okubeera. Kakati olwaleero nze nalondebwa mu 2018 naye bammemba b'olukiiko lwange executive abantu 11 tetufunanga induction. Kuyiseko emyaka eta okuva 2018
tetufunanga kuteekebwateekebwa. Otwanjudde munnaffe Nalukoola munnamateeka, naye Uganda tulina acts ezitakka wansi wa 8. Amateeka ge tutambulizibwako nga bannansi gali 8 ne regulations ezitakka wansi wa 10. Ne ssentebe w'ekyalo ne ssentebe w'omuluka amateeka ago gonna ateekwa okuba nga agamanye n'enzirukanya yaago. Neraba omuntu agenda okutambuza amateeka ago gennyini ng'ate si muteeketeeke. Ekyo kikiri mu ggwanga lya Uganda. Etteeka bw'ogenda mu Government Printer UPPC, tuyina Local Government Act ebadde amended emirundi egiwera. Nalukoola lawyer, eno eyakasembayo ya October 2020. Kati eya 98 sikyasobola kubanga mbeera nayo. Bwe lwakola amendment eba ekyuse etteeka lino ku chairman w'erosi wano n'owattu terikka wansi wa mitwalo 2.5. Naye nga bagamba Sserugga chairman erosi wano y'alina okuba nga alina yafuna mmeka mutwalo gumu. Olwaliro kati kompyuta chairman erosi ekiro kya leero n'emisana zisiringi 330 okujja ku z'olunaku zenkujja essaawa 24 ziba 330, omwezi mutwalo, omwaka gye mitwalo 12. Naye nga ddala Sserugga bamuyita ku Serena emitwalo 12, miiru n'ebyokunywa zigenda okuba tezimala nakumumala. Kakati eyo yenteekateeka nno ey'ekizibu. Ssente nga bwe nkulaze Electoral Commission ne Human Rights Commission, gavumenti olwaleero ebeerawo executive ye cabinet. Ebintu ebyandibadde ebyamakulu okuteekateeka bannansi okutambula. Ono yaliko chairman LC5 ng'alina ebyalo n'emiruka. Naye ku ddaala ly'amagombolola, Local Government Act erina weekulaga functions, emirimu gya kanso ey'omuluka ne kanso y'ekyalo ebateekwa okukola. Naye ng'emirimu gyabwe batunuulira okumonitoringa government program. Nze ndi supervisor muluka ku lwa government programs. Gwe political head w'omuluka. Naye buli ministry yonna gye tuyina efulumya ministerial policy statement eya buli mwaka. Naye leader of government business ye prime minister. Enteekateeka eyo ku lwa ministry ya local government okuteekerateekera bassentebe b'erosi 1 n'aba LC2 ministerial policy statement okubeera nga bazirina kopi ku bitawuluzi byetutakyalina lwaleero tebiriiyo. Naye nga gwe supervisor wa government programs ku ddaala ly'omuluka. Ewange omuluka natukanagana omusajja oyo musajja mukulu ajja kuba nno n'olugezigezi. Wengenda okujja twalina amaka 542. Kati olwali tulina amaka 8219. Abato n'abakulu emitwalo 3,263. Abalina emyaka 18 okugenda tuli omutwalo 1,966. Nateekateeka ne nga nti kasi kyasobola na volume Sserugga ze yaŋŋamba nga agatabo g'entambudde n'ag'amanene. Nga nina okuba ne laptop okuba nga embeera bw'etambula parish mode bwe bagireeta nga data y'amaka 8219 yonna nteekwa okuba nga spreadsheet ngikola ki nga njina. Naye mu nteekateeka kati ngenda kukulaga bulazi ministry policy statement. Ebyo byonna ebizibu ebiriwo. Minisita Rafael Magezi 2022-2023 yeno ministry policy statement. Emiruko omutwalo 594 bateekwa okuba kopi zino zonna buli omu ng'azikola ki? Senga tubuuza mukulu Kategere bwe tugenda e Kamuli emiruka gyayo bameka bayinza okuba nga kopi eno bagirina. Eyinza okuba nga eri ku district wa chairman na wakaawo.
abaana wa plan wokka nzi wange kati eyange eno yange yamuluka era esabbiiti esooka mu mwezi gwokuna nawandiikira minisita ne bannange executive nga tulina kye tuyita local council court act eya 2006 lyetteeka erituwa obulamuzi kubanga LC1 ne LC2 twakuba ebirayiro bimeka ekiri administrative kyekyakaawo nekyo kitufuula okubeera abalamuzi kyekya chief magistrate naye enteekateeka ku lwa minisita local government mwana watu naye banga tukiteekateekanga byalo namiruka enzirukanya ya kooti y'omuluka n'ey'ekyalo njagala osooka okomaawo kati kamukamalirize kano mu kooti eyo ne batuteeramu ministerial policy statement eno planned activities ewa minisita nti bagenda okuteekateeka ab'ebyalo abakulembeze n'ab'emiruka enkola ya kooti ez'ebyalo n'emiruka bwe zinaabeeranga. Regulations zebakola mu 2006 zigamba nti kategere bw'anajjanga ng'awabira kanso nalukoola mu muluka esente z'empaabi siringi 5. Siringi 5 bwe bugenda okweta omujulizi Sserugga ajje ku kooti y'omuluka. Naye siringi 5 olwaliro tezikyalina maki makulu naye ng'enteekateeka backlog olwaliro amakooti bw'ogenda ewa magistrate bw'ogenda mu chief magistrate jangu high court jangu court of appeal balina emisango emiyitirivu egitandibadde naki nayo kakati olwaliro enteekateeka electoral commission olwaliro ne bwebeefunye ssente omuzinzi ogw'okuteekateeka abakulembeze b'erosi tegunnaba kubaawo nga gavumenti ekoze ettima eri LCs. Okay, so tukomaawo mukulu Kategere bano bakutumidde abampeereza message mukulu Abel Kanyankole wawalino Fort Portal atwebaziza okuweereza ne programu eno ekwata ku bantu yena lukuulu abakwogeddeko bagambye nti oyogedde ku bugezi obuva mu kwogera naye n'omugaso oguli mu kuwuliriza nagwo mukulu nga tugenda okulonda LC1 Godfrey Mwanje Bright Africa kyabakuza Masaka nkomewo ewo omaze obiwulira ebyo kitegeeza okulembeze obututwala obututuukako otusingana amangu buli obubeezi tebukyaliwo na buvunaanyizibwa bwabwo oba gavumenti tekifuddeeko gy'olimu mwoli mwenyini mwenaale wali kyamaani tugambe ekyo ekyakutuusa obutayitamu gy'oyitamu bano abakulembeze abawansi balinga tebamanyi byokola nga byokola obikolera waggulu nga bo bali wansi bwe kiba si kyekyo kyekituufu ekiriwo. Okusookera ddala nja kwebaza mukulu wange mukuba byasi ennyonnyola gy'annyonyoddemu atuyambye okujabulajabula mu nsonga zino era okuggyako ng'eggwanga lyo tolyagala kizibu nnyo okwawukana ne layini gy'amaze okuteekateeka. Ndi wa NRM olumu nina okubajjukiza n'okubajjukiza kubanga engeri gye tulabamu ebintu olumu bwe yawukanako ne position eya gavumenti yo bagamba ate ono abadde ki ate nga ffe aboogera bwe tuti ffe abakyasinza ate okwagala nnyo ekibiina kyaffe nga tetukyagala mu mbeera eno eriwo kati yokka naye nga tulina okukuba n'ettooki mu biseera byaffe eby'omu maaso. Ndabye ebibiina bingi ssaawa zino e Kenya nga ne mutabanyi wa founder owa KANU yali alina okugivaamu akola ejjubiri. Ebyo tetubyagala. Olwaleero UPC yatutwala mu bwetwaze mu kwefuga okuyimirizaayo ekibiina ekyo alina okusayininga n'ekibiina ekiri mu buyinza
ekyajjawo ekyawe emwoyo okusobola okusurvivinga ebyo twagala okubyewala nga tutuukira ddala ku ekyo ekiyamba ensi yaffe ogenda maaso. NRM ekigireetera okuwangula olutalo mu bwangu ng'oggyeko goodwill ey'amaanyi eyaliwo, okwagala kw'abantu oluvannyuma gavumenti ezaaliko bye baali bakoze naddala mu bitundu mwe yali erwanira okumobilizinga abantu n'okuteekawo structures zino eza RC ebiseera ebyo kyali kikulu nnyo mu kunyweza ebitundu bye baali bamaze okununula. Era sirowooza nti pulezidenti waffe tamanyi mugaso gwaki gwa RCs zino oba LC. Naye omuntu ayinza okwebuuza nti LC zino ku zooni zetwagezaako n'okuteekako asatu abaffe ab'NRM ne zisigala nga zikyali z'amaanyi ku kuditamininga ani awangula singa tuggulawo okulonda bano baanalukoola ekiri mu Buganda ekyaliwo mu kulonda okwo okuwedde n'ekyali mu Busoga n'ebitundu ebirala. Obukiiko buno ddala webuuza asatu galayo ganaasigala asatu nga gaffe oba banaabeerako abiri ng'obufe biva bitutte oba 10 olukiiko mulutuulemu nga mwena mwagiranga NRM oye nga mulimu ababareeti. Obukiiko obwo mba nkyabwetaaga nnyo oba tobwetaaga simanyi oba tobwetaaga nkuzeemu si nnyo ndowooza ne bw'obuleka ne bufa kubanga twakoma okulonda LC1 okuva mu 2001 twatambula emyaka 17 walyoka wabeerewo okulonda. Era Ministry of Finance yasuubiza akakiiko k'ebyokulonda obuwumbi 15.9 billion zalimu amaanyi ekiseera ekyo. Finally babawa 6.9 if I'm to recollect, I think 6.2 babasuubiza 15.9 billion ne babawa 6.2. Ambassador owa Bufaransa Steven Ravier n'agamba gavumenti nti nedda temugenda mu kalulu ka kusimba layini kajja kuvaamu obukyayi n'ebirala bye tulabyeko mu nsi endala. Kye tubasaba nti muleetere embalirira yammwe nga European Union tubawe eki tubawe ssente. Tetwaddamu twakwata 6.2 billion ne tugenda ne tuorganizinga okulonda okwali shabe, very shabe elections. Era nze nonze ebbanga gwanvu nze nfuba nnyo okulonda kalooli naye ku luno nagamba nze sijja kugenda kulonda kubanga abantu abeesimbyewo bonna nze chairman wa district nasimba ku mugongo gwani gwe sironda nandaba nze ali empowered ne masters yange ku mutwe ate mu political science sebo natya kati saasi omuntu ali ku level ate eyo wansiko okusinga nze okulonda okwo yali asobola atya okwetabamu nga 10 ndowooza October after 17 years 2018 netugenda mu kulonda. Twalonda mu July. Yes, July 10th 2018 June twalina exercise electoral commission okuteekateeka structures nga zinaabera precisely. Then August netubeera LC2 electoral colleges okuva ku byalo netuba nga twamaliza mwezi gwa munaana around 10th. gwa munaana 9 kakati ogw'ekumi officially namutandika. Councils zino bw'osoma Local Governments Act zirina obuvunaanyizibwa obuzibuweebwa era nga bwe buba tebukoleddwa abantu bangi bakosebwa. Olwaleero luno Council Nalukoola ajja kugamba
nti osobola ogenda e Kampala n'ogulirayo ettaka, naye practice eri nti oweero C1 alina okuwitnessinga n'olukiiko lwe. Era teri kisanyusa muntu aguze ettaka nga kuligula endagaano n'ogikola stamp ya oweero C1 nebeerako. Waliwo legitimacy ejja n'endagaano bwe zityo. Mukulu wange ayogedde wano akantu nga kakulu. Backlog, obungi bw'emisango obutudde mu makooti olwaleero luno buva ku misango egyandisobodde bulungi okugonjoolwa ku levo ey'ekyalo LC1. Family arbitration, okutabaganya amaka, teri kisinga kanso ezo za ku kyalo kutabaganya nsonga z'amaka. Ne bwe mugenda mu family court, ne bwe mugenda wa chairman wa LC1 ng'amanyi ne bulungi omuwala lwe wamuleeta, abatuuza bonyina bagamba nti Tomasi lwaleeta omuwala ono bino ne bino ne bino ne bino ne bino amangu ago. Waliwo engeri y'ekintu kikulu gye muyitamu okugonjoola ebintu nga muli n'abakulembeze bammwe ababamanyidde eddala obulungi. Backlog zino z'olaba mu kooti ziva ku non-functionality. Era njagala mbategeeze nti ebbanga eryo lye twamala nga afudde bamusikisa chairman, vice chairman. Vice chairman afudde nga yabadde acting chairman, bamusikisa secretary nga tewali kulonda. Backlog y'emisango ono omukulu ajja kukugamba nti emisango gyayitirira nga n'egyandibadde gikoma ku magistrate court zensanga zigenze ne muki ne mu high court, ate nga byandibadde bigonjoolwa wansi awo. Kooti ya LC3 etera nnyo okutunula mu misango nga gitandikidde mu LC1, LC2 ne zikoma mu LC3. Bw'ovaawo oba ogenda mu magistrates court. LC1 oba togifuddeeko ogenda kuleeta emisango egitakeneneddwa bulungi gigende gigwe mu LC3 court. Ate nga ne LC3 court baakoma ba training so many years ago. Baakoma ku training ba trainers of trainers, TOTs. Baakomaawo around 2012. Tebaddangamu ku training abantu abo. Batambula butambuzi, amateeka bagamendinze, ebintu bingi bikyuse, naye induction tebaddeewo. Kakati nganze abaddeko chairman wa district era nga mbaddeko speaker, mbadde councillor, mbadde vice chairperson, kyesitabadde ku district kawo na RDC. Nze neetegereza ng'ebyalo ebibadde ne LC1 and LC2 engomu n'ebyokwerinda biba byanjawulo. Ebyokwerinda biba byanjawulo. Kuba chairman wa LC1 ne chairman wa defense we batuula tebakoma kusalira azza musango kyokka, naye n'okugonjoola empisa z'omwana wa gundi mweyisa mutya. Ebyalo ebigumu nga birina abakulembeze abagumu bye bifoominga amagombolola amagumu obulungi. Amagombolola amanywevu ganyweza districts engumu obulungi enywevu. Districts enywevu ze zitonda eggwanga enywevu kubanga twasalawo. Bw'osoma chapter 11 eya constitution okuviira ddala ku articles ezo zonna eziteekawo decentralization, the framers ba policy eno ya decentralization batunuulira contribution ya family, contribution y'ekyalo, contribution ya districts, contribution z'ebitundu ku ggwanga enywevu erigenda okutuula mu nsi yonna Katonda gye yatonda. Enywevu obulungi eggumidde kubanga role ya family emphasized n'obukulembeze obw'ekyalo. Abantu bayinza okulowooza nti eno enkola eri wano wokka, eri mu bitundu bingi. Genda e Norway Mbazungu. Enkola eno ya LC1 gyeri n'ebitundu birala bingi mu ggwanga. Ne kati ffe bwe kuba nga si kujolonga, ate n'ekirala kankubuulire Kalooli, ebitundu byonna eby'obukulembeze, centers of power
units of administration bwe ziba nga zitambula bulungi terina alowooza kutulumba eno waggulu gye tuli. Genda Kenya bwe banyweza enkola eyo efaanana ng'eya federal, chairman wa LC, an equivalent of chairman of LC1, amaanyi gaalina kitange. Okimanyi nga beetagana wa senior 6 olw'obuvunaanyizibwa obutiikiddwa omukulembeze w'ekyalo ne level of education bagirinyisa. Gavana w'ekitundu ogamba nti ono gavana w'e Nairobi obuyinza bw'alina businga obwa minisita wa cabinet secretary. Omuntu asigale akulemberewo bulungi ate omukulembeze tomuteekawo kumala budde, muwe induction okumanya okwetaagisa okuddukanya obuvunaanyizibwa bwe. So gavumenti nze kyemmanyi emanyi bulungi omugaso gwa structures zino, yekyasinza okumanya kuba ye yanyweza okujja kwabwe. Mukulu kategere nze njagala mubbireko NRM gavumenti mu nteekateeka yaayo teyagadde bantu kuteekebwateekebwa na kumanya. Ebbaluwa eyange eya omwezi guno nga gutandika eya minisita na citing manifesto 2011-2016 General Yoweri Kaguta Museveni neya 2016-2021 yalaga okuteekateeka obukulembeze bw'ero C1 ne 2. Misango ki bannansi nabo bateekebweteekebwe gy'onootwalanga mwero si naye okuva 2011 okutuuka olwala emyaka 12 ebyalo bino byonna teriyo biteeketeeke n'omuli n'ogumu. Nekyogamba kakati mu ekyo olwaleero abantu babeera mu kabineti mukulu Sserugo tukubiza puroguramu oba nabo bagembe kye bakola, abantu beetunuulira ddala lino eryawaggulu cabinet level, parliamentary level. Naye enteekateeka eno ery'obuweereza obwa good governance okuva ku byalo n'emiruka for the last 12 years tewaliwo kikoleddwa. Seconds 5 nzitanye ensonga yange. Nze nzikiririza nnyo pulezidenti wange era ndowooza nti alina enteekateeka ennungi n'ebiruubirirwa ebirungi eby'eggwanga lino, naye ate mu nkola olaba ekintu kirala. Olwaleero luno bwe ntunula ku budget yali yeetaagisa 15.9 billion, buli minisita alina emmotoka mpya series 2022 eri milioni nga 8 milioni nga 8 erina features bateekateeka motoka ziri nga bazituulamu tebalina kufa. Ministries ziri meka kumpi nga 8 milioni ne ba state ministers balina emilioni 8 times 80 zibeera sente meka. Baweebwa amafuta, baweebwa motoka ezibavaako emabega n'ezibavaako mu maaso ezijjawo jaamu. Omuntu kijja kuba kizibu nnyo omuntu omukakasa nti ssente ezimuteekerawo obukulembeze obukyasinza okubeera okumpi naye teziriiwo. Naye kizibu omuntu omukakasa nti NRM ekibiina kyo kyolimu eyateekateeka enkola LC era obulungi obugirimu mu byokwerinda okulabirira ebizibu by'abantu ate yeyeebalamye okuteeka amaanyi mu nkola y'NRM yennyini. Saagala na kuspeculatinga nnyo nga bwe nabagambye nti chairman wange owa pati amanyi bulungi ekyamuleeta n'ekimunywezezza. Sirowooza nti ajja kijolonga era saagala kuspeculatinga. Naye mu nkola eyaffe nga gavumenti tulaga kirala yadde nga tukola ki? Tukola kirala. Priorities z'eggwanga zino eggwanga lino ziriridda wa? Kweyanziza nnyo. Ekibuuzo kyabuuza kyetwebuuza kibeera okusemba nakyo nga mukunda lukola amaliza okwogera. Waliwo nampeereza message mulongo Kato Henry Namasuba agambye ye mu kikajjo
ye alowooza LC obuyinza bwazo butandise okufuuka obutono, butandise okweveera ennyo okusinziira bwe baalinga mu kusooka. Omulala mpatira ekyokulabirako n'agamba nti abakulembeze ab'essimu ku LC nga nannyini kizimbe Kololo yeesimbawo naye kyakyuka mpola mu mpangisa Boys Quarter Kololo yeesimba ku LC. Kwendi nnyo Makulusero, weebale nnyo otuweereza obuweereza obutasangika. Nze yiga Kaloli mu Headmaster St Mary's Primary School Masaka Kaddugala. Abampeza message abalagenda baddamu munnamateeka oba naye byakutama nga tobyagala bino ebyerusi gweganga nebyayigira nga nammwe mwena ddala bali mu opposition nga mwali mukubira zirwana nti kabinyolonge bife bagwemu amaanyi ekibiina kyabwe banaamanya nakikomaawo ngajja njagala atuyambe atunyonyole article 61 weno clause 2 kyetegeeza kuba etugamba nti mu nnaku 3 agasooka mu nnaku 122 ng'ekisanja tekinnaggwako obukulembeze bwonna okuva ku pulezidenti paka wansi bonaaba bamaze okulondebwa. Atike yeetegeeza ki? Olaba tewaliwo asobola kwogera bulungi okuggyako ng'akola okuwuliriza okulungi ng'awulira banne ababa boogera, ng'asoma oba ng'atunuulira ebintu nga bwe bitambula, sinakindi n'afumiitiriza. Nfunye omukisa okubawuliriza lwakubanga ndabanga mu kwogera kwammwe muleese vacumu, muleese ekituli, temuwadde mukisa abafuga. Ani agenda okuboogerera olwaleero? Kubanga n'oyo gwe mbadde nsuubira okwogera ebiwoomu ebisuusuuta abafuga ate naye yeebalamye. Ate tokuba nnyo. Ekizibu ekiri mu nsi muno nti obutonde necha teyagala kye bayita vacuum. Ne bw'olya emmere n'ogimalawo ku ssowaani otwo otutono otusigalawo otwo, wabaawo abanoonya okutwettanira. Bwe bataba bantu bibeera ebiwuka. Kale nabwe kityo n'abaamanya obuyinza tebakkiriza kulekawo ki mu waatwa. Ne bwe mutaalonde nga bagambye ssente tewali, tewajja kubaawo kkooti yonna yadde oyo atudde mu buyinza okulangirira nti tetulina batudde mu ofiisi z'abeerosi newankubadde nga mwakoma dda okubalonda. Mumanyi lwaki? Singa omala n'olangirira nti abo batuddemu mu bukyamu oluvannyuma lw'ebisanja byabwe okuggwako, olwo bangi abaagala okuzza omusango bajja kukozesa omukisa ogwo. Kyova olaba nti kkooti yagaana okugoba ebbaluwa ezaaleetebwanga ez'erosi okweyimirira abantu ne mu biseera bannansi bwe baali bamaze ebbanga eddene nga myaka 17 17 years. Kale nno ekyo kyekizibu ekigenda okufunibwa bannansi nti bagenda okukulemberwa nga babakulembera tebali ku mandeeti yaabwe. Jano Museveni atya akalulu. Akalulu takaagala. Bw'aba akagendamu lwakubanga it is a necessary evil. Kyekyo ekiteebereka. Buli akalulu ekajja kaleeta okukubaganya ebirowoozo. Kyova olaba mu ttendekero nze mwe nakugukira ery'e Makerere tekyalina kukuba nkuŋŋaana ng'abayizi banoonya omukulembeze. Baabagamba bakole kali sayantifiki. Fe abamu okututegeera mbu tuli boogezi balusiriiza ntamu kyava ku kukubaganya nga birowoozo ku ssettendekero. Buli lw'oggulawo n'ogamba nti obudde butuuse okulonda okulala kujje, olwo abagezi beeyoleka ne boogera ebigambo. Bw'alaba ng'omukisa ogwo mugukozesezza ogwolesa abagezi waakiri akasiikuula n'abateerawo embeera ereeta bannambalujega nga be banyumirwa okulonda era nga beebettanira n'okulondebwa ne bawuddiisibwa ku birungi ebijja
ebiseera biri ebyasooka bwabanga bwannakyewa abo abeesimbawo beegayiriranga beegayirire waabangawo n'abakulembeze nga bansa nga bansonga so si bamawuugulu omumwe mwe muva ekyo ekyogeddwa omwami oyo n'agamba nti abatudde ku boys quarter kaakano be batwala bali baava mu lwokaano kubanga ebyobufuzi byatoniwa nnyo ebyobufuzi ebyo byolaba ebyawansi birina akakwate ku byawaggulu kubanga abo abakulembera wansi bajja baseeseetuka nga muganda wange bw'ayogedde bwe watabayo kuseeseetuka waggulu ne wansi tekujja. Jeno Museveni yafuuka enkonge mu kkubo emyaka 37 toyina kipya kyosobola mufuna mu kaakano ekyo kyekitta okutuukira ddala wansi. Okimanyi nti omukyala bwe yeesimbawo ku bwa kansala oyo eyalisaanye okulondebwa n'abagamba nze mundaba nnina empeta ndi mufumbo n'abagamba nze ndi musomesa mutendeke nnyina diguri. Ebyo byayogedde olowooza nti omwana w'omuntu yandimwettanidde naye asobole okufuna ebyo oba abaana be basobole okumulabirako kubanga kitagenda asobola okuzaala kagenda. Omukyalo ono asobola okubawo ekyokulabirako ekirungi eri community. Balayira ne bagamba nti oyo abaasoma banne bamulonde nti abafumbo banne bakole ki bamulonde. Kale ebintu bye twemubiririzangamu ebyensonga byanaabuuka tebikyali byaki byansonga. Ombuuziza muganda wange akawaayiro koyogerako akawa obuyinza electoral commission okukola emirimu weekali naye bw'aba takoze olwo n'omukola ki? Waliwo impunity. Oli aginyumirwa n'oginyumirwa nga teriiyo lwaki aginyumirwa. Golowooza minisita okujja akwate ku mabaati g'abanaku abayinike olowooza tekyavudde ku bwannantagambwako. Tuli mu bakwatako kati awo wennyini baba buli mboozi gy'onootunyumiza ya nnaku kubanga okuba obubeezi nga minisitawo nga mulimu munoonya olw'okubba amabaati ekyo kyennyini kiba kinyumiziddwa mu ngeri ya nnaku kuba gwali mu buyinza toyina kunyumya mboozi efaanana bwetyo. Ebyo byonna bijja lwa impunity. Munankola ki? Abo basibeemu tewali kulonda kubanga ne bano bwe banaalonda tetubategeera ate bali abeeri mu kyalo bo batutegeera ensonga zaffe. Bano abaawano mubalekera abo bagira balina abo paka le banaawulira obulumi bwakyo banaategeera ne basumulukuka. Impunity eyo kizibu kinene eviira ddala eri State House ogirabeeyo waliyo omukyala n'omwami bantu bakulu tebakyalina baana bato abaana baabwe bonna baafumbirwa abalala baawasa balina ewaabwe gye babeera balina n'emirimu naye eyo gy'olaba waggwa ssente ne baleeta ennyongereza supplementary gw'olina gy'otera ogiwulira nti mu byenjigiriza eno tuteekeyo supplementary. Mu kakiiko k'ebyokulonda eyo twetaaga supplementary tukole bukubirire kuba okulonda kutuuse tuleete ekyenjawulo ekisukka. Ayogedde ku biri besiki ng'amateeka agabafuga naye eryo lyokka terikumala kubanga mubeera mu ndoolooto z'ebyettaka Land Act yakakyuka regulations zaakwa ebintu ebyo ebitandikirwako eggwanga eryalema n'okufuna olulimi olwalyo mwe lyalifugidde. Okimanyi nti nomala okuŋŋaanya bannayuganda 10 ne bagenda mu delegation nga delegation mu nsi endala tebasobola kwekubako amanga bali awo mu conference hall balina kufuluma wabweru kubanga omu mukakwa omulala mulugwala omulala munyankole omulala musogo omulala muganda omulala mudaama tebalina lulimi lubagatta bagamba nti tunoonya oluswayiri. Oyagala lwa East Africa nga tonnafuna na lwa ggwanga neweebuzaabuza ng'otegedde n'olulimi olusobola okwogerwa ewalala n'ogamba nti affe tukyanoonya luli olulamba sooka oyogere Oluganda kubanga bayita emmotoka embalala mu Luganda baziyita akyoli mu Luganda era ngo mu Luganda naye olemeddwa okukkaanya kwaka katono ero si zinaafuga zitya anti lwembadde ndowoleza nti zisobola okufuga okunalukola weba amateeka
mulina ettabi mwe musobola okuyita gye muyita muli b'amaanyi nga temugambwako muli b'amateeka mwena mwambadde ebijoowo byammwe ba land friends bateekako ne bino ebitiisatiisa mutwe ebinene nnyo nenga nti okay kati abo tubalina kati bwemba mutidde bwe mutyo kuba olabika otidde nnyo gavumenti nedda amateeka gakolebwa abantu omanyi enkola gye bagakolamu basindika abakiise baabwe buli luvannyuma lwa myaka emeka ennaku 1952 naye bwe basindika beebo ddala bwe baba basindise ye abaffe bwe baba bafunye ebbeetu okubasindika baleeta abo abatuufu oba oli bamuleeta olw'okuba nga yasinga okukuba enduulu bwe wabaawo akasiki kale na bwe kityo abo bannansi balina obuvunaanyizibwa bwabwe mu kusindika abantu mu ssetteeserezo ewava amateeka omulimu gwaffe gwa kugataputa abatukolera amateeka bwe babanga kwalite gye balina yeeyo abo abalina okulondoola ebikolebwa gavumenti abikolebwa executive bwe babanga kwalite gye balina yeeyo endaba yeeyo gye balaba ebintu neggwanga bwe lityo bwe lirina okukola ki okutambula ffe okutaputa kwaffe okw'amateeka tutaputa agakoleddwa ababaka gye bakola ki gye batuula nakyalo webale nnyo okulamusiza ndi ssentebe wa LC1 mu kyalo Budonian mu luka gw'Emmengo Kampala Central webale mulamu nze sisuubirayo kulonda LC sinnaalabawo nteekateeka yonna ejja kuteeka kulonda ya PDM n'ebiralabibwadde weebiri naye tewali kulonda kujja kubeerawo ku mazaalibwa g'empologoma mu Lubiri Emmengo nafunye omukisa n'entulako n'omukulembeze omu naye nga teri kulonda nze mukisa mukaza Charles chairman Budonian Emmengo ye message ampeereza ono aŋambye mukuba byasi mutumidde naye okusingira ddala yali chairman wa LC5 Kamuli Diwater Fred Kaliro Yiganga twetaaga bamwoyo gwa ggwanga akwebazizza nti oli mwoyo wa ggwanga n'omukulu ayogere naye n'amwebaza olwampeereza message ono munnakyalo ono gifunye mu nsaasi ziba nnyingi ye kimanyi abakyala balina okulonda kwabwe ne kuyimirizibwa kati oba tulina baani okulonda kw'abakyala abaaliko edda abakyala abaaliko be basigalako ogirabye naye the requirement was nti batuule bali ku resolutions to extend oba mu tteeka ki ze saamanyi waliwo abataatuula ku extend kuva ku mmwe wadde biringa ebiganiimu n'abakulembeze amu tebannalondebwa era tebaliiwo naye mukizudde mwemwogedde wadde nfuddemu ekifuli ndabyemu ekikulu kiyogeddeko omukulu w'ekamuli bw'oyogere n'ogaa nti weekanga abakulembeze abali ku mutiko mu bukulembeze bw'eggwanga tebalina bwetaavu bwagala nnyo bakulembeze bano kubeerawo awo ntegere ntusobola okubeera mu nsi abantu bwetaavu babuyina naye ekigambo ky'okumanyisibwa kibateeka okumanya ekyo tekiriiwo sokuwuliriza ono akutumidde nnyo nti singa sittima gy'abakulembeze b'NRM singa mukuba byasi olina wootudde okuddukanya emirimu gya NRM gavumenti naye guli abe muwesi yawandiise ne byawandiise guli chairman wa LC2 mukulembeze olina wootudde oli mu gavumenti ekulembera NRM naye todigira obadde actually ffenna abali wano yalina ekifo mu gavumenti era dotoya banze tebansonga mu protocol gwe senior gwayaliriza kati wano president gwajano gwayimirira kakati ssebo kye mbadde ndeeta olikogaye mpulirizaako ttiimu y'abayitibwa abakugu the chief executive officers ku ddaala erya subcounties town councils divisions municipalities tumaliriza mu mbeera eri obugagga obw'essente ez'omuwendo ezikuŋŋaanyibwa local revenue naye tugenda okwa etteeka nga likulaga nti chairman wa LC1 n'owa LC2 bwe muleyinga budget eyo mwana wattu ewaleero ku kyalo ewammwe ssente bwe yateeka okumanyisibwa
era ne lwebeera approved neteekebwateekebwa mu mawulire gano aga Bukedde nti bino bye twalaga ebijja okolera ebyenjigiriza. Nze vice wange owattu yavunaanyizibwa ku by'abaana n'ebyenjigiriza. Naye tumalako omwaka nga sekta eya education ku town council n'abalala wonna tebamuwa mukisa nti induction ya owaleero vice chairperson ow'ekyalo n'ow'omuluka banajja tubateeketeeke ensonga z'abaana mu bitundu ku byenjigiriza enteekateeka y'embeera yaabwe. Omwaka mugumalako ogw'ebyensimbi era allocation nga teriiwo egamba ku administrative units bano ab'emiruka ab'ebyalo ba vice chairpersons bonna enteekateeka eri ABCD. Katukole ki? Tubireke. Omukulu Rafael Magezi kyevudde tugamba ebbaluwa malina gikulagako stampu yeewenga kweri. Nkakasa kyoleeta kiba kituufu. Twawandiise nga nti oluvannyuma lw'omwaka gw'ebyensimbi gugenda kuggwako kkooti ey'okusatu eweddeko, naye ensimbi Matiya Kasayija nga Ministerial Policy Statement estimates zammwe nga zaali approved mwafuna obutitimbe. Ministry ya local government yafuna close to 1 trillion. Naye quarters 3 ziweddeko council Nalukoola. Mu planned activities ezirina okukolebwa medium term na biki ye Ministerial Policy Statement gyendaze ey'omwaka guno. Ntugamba mukulu Rafael Magezi arefewa eri essingo tiimu Namukozi tiimu Kibuga Bukomero ebbaluwa n'ogira ng'ennaku z'omwezi 6 ogwokuna ng'egamba nitugamba sensitization workshop for local council executives stroke local council courts leaders. Bonna basomesebwe Tuteeketeekebwe kubanga ssente ogenda okutunuulira eno ng'essente zaafuluma gye ziri. Naye kwoota esooka twafuna kantu, kwoota ey'okubiri tewali. Mukulu Katege bye bino kakati bw'ogenda okukakana senga tugende ewuwo gye wali ne tugaa tugende emiruka abalina eno wadde L3 abalina kopi zino sebo ne bwenkuwa akakadde oyinza okwebuuka nga teriiyo. Naye babitadde mu buwandiike ssente zifulumye kanso Nalukoola niri tukoze eki onagambe kanso Nalukoola kati nze nninda kunziramu era PS kumumaanya naye nemuwa tulina commission wa local councils naye kopi ye nenjikola ki nenjiwaayo era asaavinga si mulala kubanga eyinza okugenda okakala ekwata ekkuba eddala nze kennyini mwene wetambulira kubanga enteekateeka eŋŋamba nina siringi 5 eza local raised revenue iri wange ntwani bagambe bannange buli mwezi etteeka liŋŋamba akange banange kalina okutambula siina kuzivudde singa za school fees z'abaana tize nina okutoolako sebo omukulu muwanika tawunikira akakiri kitya ze mwakuŋŋaanyiza banaye nzeetaaga kuba zibbaluwa nina zitwala ewa Magezi ne banna abalala. Kakati eyo enteekateeka tumaliriza tutuuka ttiimu ey'abakategere ne ttiimu eddako ku magombolola ya town council nga nabo bagamba tuyiza oluwombo lwabwe kati bamaliriza byononese nnyo. Kakati tugenda okumaliriza ttiimu eya L3 zaabona we bali bajeti zibeera za kyama wadde eno Rafael Magezi alina obunafu bwe naye naye ate ne bano bakuba abantu LC1 20% zalina okufuna asobole okulabika nga bammemba b'ekyalo abayita ku nsonga z'obuweereza, embeera y'ebyobulamu, embeera ya bulungi bwansi, embeera y'ebyamakubo, ebyo kunga abantu ssente tumaliriza nazo tebazikoze tebazizizza jatumalirize endwadde nayo naye nabo baziwanika nti njagala kwongerezaako ekyaziwanisa ekimu lwaki baziwanika tiimu y'abeemeruka
tiimu y'abatami class, tiimu y'abasaasi bwe bagendanga mu lukogwe wange ogenda okujja ku byomusolo balina okuntegeeza walinaku esabbiiti ey'okubiri mwezi gw'okutaano tujja ewuwo olw'okuba nga gwe toli mukozi wa lubeerera mu sabbiiti eyo ey'okubiri tegekayo ennaku 3 mu mwezi ogwo tubeere naawe naye embeera yagwakanga musana kakiro takola ki katugenda okugenda okakkana luli enkola ebadde nga bakubayo ekiyitibwa layisinsi eza nasa kati bagenda okujja kategeri ne bamuwa eya nasa chairman ow'ekyalo n'owomuluka tolina woobuuliza kakati enkola enaga nti kakati lujoki URA gye zijja kati bwezimala okujja eno bwetandikoga nti ab'emiruka gyo n'ebyalo bewange mwana watu ezavaayo 25 zaabwe bazikola ki eri nkola bwe yagenza okujja mwana watu obwerufu bwatandise okubaawo luli badde bakulaga nti tezizze twafunye 52 ku 100 twafuna 67 3 ezetajja omwaka negugwako nga tebakulage naye nga tugenda okwaka kooti esooka nga ekintu kitumbuse kooti ey'okubiri angoloziratuga nti akantu kano aka tekinologiya omupya nkandibaamu nako ensa kakali kazijja eri naye twaliko nga ate neeno Matiya Kasaija n'aba Bank of Uganda tiimu emo zitambulira ne URA aye nabo babeere n'obwenkanya ezivudde ekiboga ate zireke kugenda omolo message etuuse kyobadde oliko olina otuuse anti Public Finance Management Act ekyasembeddeyo ddala amendment yes yajja obuyinza literally yajja obuyinza ku districts n'ekigendererwa ekyokuzitta bwe mumala okusolooza ssente zino zonna muzikwata ne muzimuweereza mu Ministry of Finance kakati ne babagamba nti mwa projectinga nti mugenda solooza local revenue ssente mmeka nti $5,000,000 lwakuba nti mu district zonna okugjako Mukono, Mpigi, Wakiso, Mbarara, Kampala, Gulu ne ndoza n'Embale tewakyali akyaweza $5,000,000 mu local revenue kakati mu project nti mugenda kusolooza $5,000,000 ne babagamba nti tugenda bawaayo omusingo gwa 25% of this $5,000,000 kakati ne babawaako zino bwe musolooza mu kkooti eddako tebazirabye abalabi 25 25% ku 5 bye mwagamba nti bye mugenda okuleeta ne babaddizaako zino singa mulemu okusolooza ssente ezisasula zino ze baabawa in advance next second quarter temufuna ne third quarter temukola ki temufuna baatuteeka bulungi kuba baali bakimanyi bulungi nti teri district esobola kusolooza ki ssente ezo ne batakyusa mu tteeka owero si wanu aba abanja ka 25% ke but of what baba abanja 25% of what kubanga temwakola ki temwasolooza kakati kino kyagambye ekya license kituufu baddiranga tiketi omwana w'eggombolola ng'akwata obutabo buna n'abutwala naye ku butabo obwo buna n'akubayo obutabo bubiri obubwe kati addira buno obutabo obubwe obubiri bwe butambula kati zino ziriko serial numbers kaabo z'amanyi tezitambula okiraba kati eggombolola lyandivuddemu $2,000,000 okujja ku district akomyawo obutabo at the end of the financial year nga mu butuufu teyasolooza kyava babiteeka masanyalaze kati kati mukulu wange asanyukidde kino naye tekyo kyabulabe nnyo disitulikiti ebadde ne chansi nti ebadde yenyigira mu kusolooza naye kati disitulikiti tekyasolooza essente zonna ze basoleza mu jurisdiction yo bwe bazireeta mu central government to distribute back to you through votes ze babagadde mwenna
zebajjewuwo mu bungi nga tamanyi ne bwe basolozeza mmeka kuba ne information tedda mabega tebakubuulira tojja kuzimanya zebajjewuwo negye bazitwala nekisegenda okukola oba tokyalina contribution yonna gyokola ki katudde ku kintu gyokola ku nsonga so deliberately mpola mpola bw'okyakabira LC1 ekiseera kigenda kutuuka nga ne kugombolola tokyalonda nga waliwo gundi eyo okubuuza wanaabeerawo okulonda oba nedda bwe tunaatambula ne districts ekiri ku gundi ku LC1 kijja kutuuka ku district kuba bwe tugenda mu maaso district kyatuuka dda bwe tugenda ku maaso mu maaso awo kujjako nga by election naye mu kulonda generally bakyatulaba alabamukko gye tugenda mu maaso ogenda kulaba nga buli gombolola emaze okufuuka district ekitegeeza decentralization ejja kuba tekyalina makulu gekola ki gekola waliwo district awo sijja kugyogera naye mu neighborhood yange awo baali basaba district ne babuuza nti local revenue mugenda mujjawa nti tulina ebitoogo bingi tugenda kulukolana ebiwempe tutunde tusaba ebintu bitasobola kuwanirira kati buli kitundu kyagala district lwaki bwe batondawo district bafuna constituencies chairman wa district aba afunyise RDC kaawo CFO ebifo bino mu districts byafuuka okufunirawo abantu emirimu It's a job creation center. Si service delivery. Si service delivery. Era kati gwe abanja service delivery mukulu mukuba byasi. Nze ate gwe neewuunya. Ng'obanja service delivery mu decentralization. Kati uliriza. Kubanga ekyo kyo kyavaawo. Okiraba? Katumaliriza. District olwalo district council etuula. Ng'omusaala gwabwe allowances zaabwe teziriiwo. Naye ate oyo bw'ogabanyiza emitwalo 25 yawakinga over cow acontrollinga 90% ku bumbi bw'obumbi bwe bakuleetedde. So districts zigenda kufa nga ebyalo ebikoze eki ebifudde otuuka n'ekiseera ng'ogamba nti naye n'okulonda kwandibaddewo lwaki kyova laba ne attrition rate ey'okulonda yeeyongedde. Bw'obala abantu abayingiranga mu kulonda nga bagenda okuba akalulu n'abakuba kati akalulu 50% baba bagenze mu kulonda bwe n'owangula nga 50% ze miliyoni 5 ku bagenze okulonda bwe balangiridde kuba pulezidenti n'ofuna miliyoni 3 gwavuganyiza n'afuna miliyoni 2 omuntu oyakoowa okulonda aba alonze ekintu kimu gwe kyotonalaba nti yakukoowa mukwate omugatte kweri 20% oba kubali emiliyoni 2 ezitaakulonze okigatteko otegeere nti boofuga actually ofuga na minority. Neyanziza bakaba kaloli mwebali program okulonda tekyetaagisa ssente nyingi kubanga twatusiba mugongo kati isi eyita abantu bakolenga bannakyewa balondese bannaabwe tuwe n'obuweereza ow'amateeka. Kaloli yatuleke democracy is expensive. Wekawembe nali wapereza message omala wala wapereza message tebadde tuusi munakyalo nkulamusiza ndi ssentebe wa LC1 mu kyalo Budonian wampereza dda message nakisomye dda sijja gisomeeyo okubiri Seruga nkulamusiza abakulu mwebale kuweereza nze kansala Semuko Ivan Kigwe ebusukuma ensaba okutegeeza nti gavumenti z'ebitundu n'abakulembeze baazo tebasalirwa bulungi kyokka kyova olaba nga nabyo tebafaayo kyokka bakabafuna butitimbe tebasasulwa bulungi naye ababaka bo bafuna butimbe kyava bakola emirimu gyabwe bulungi. Mukulu okutumiddeko munadipi munnange kanso nalukoola kutumidde nnyo ono munno mwami Mukwaabyasi yeesimbawo nga omwogezi wa NRM wa Kiso District agayaye nemumusindiikiriza Justus yampeereza message Wycliffe ogamba ki sebo webale kuweereza kwetuli n'Akabbinkano mu Kigoogwa Emityana nze Wycliffe yaweereza message eyo. Njagala kumaliriza poliisi esemeseza ebisokola kubanga tekyagiwa kitiibwa n'emisango LC yandigonjodde poliisi yajeddiza era tekyebuuza na ku chairman nze Tebandeke ndiwa
gy'olisabyeyo. Komye wano message nyingi. Farouk Kasuma Farouk of Uganda, Chief Strategist I-Field think tank. Politics is a game of endless thinking. Kasuma Farouk bw'atyo babagambye. Ebyo byakuteeka obutesi bigambo. Kati bumanyi kyemutegeddemu ekyo. Nze munnamawulire Kibuka Moti, Francis Kibuka Moti, RDC tukwebaza nnyo. RDC Mitoma ye atukubidde atwebaziza. Former chairman Mbende. Munnamawulire kijja bijjo Church Waswa Julius LC bazeerabira songa zenkulu n'okusinga ba MP abakola byebakola mu ngeri gye baagala obikolamu. Kaweya Hussein Najjala Nkumbi Bamusiruka Munakyalo Ndabira mukulu Mukuwa Byasi Council Nalokola Council munne Waswa Bengo mutumidde ali mu Kiwenda Busiika Mami Kategere weebale butalowooza nga banno wabo. Okay, biwanvu byayogedde si sola bigonjoola bibalayo byonna. Njagala tukome wano program eggwere wano besomye message bansaasire nga tumuliza council Nalokola oli akuwalikidde message wano ntemu onyigira bunyigizi gavumenti olwokuba oginyigidde ndowooza enyigira wanyigira gavumenti bitulaba kalungi nakamu kesobola kukola impunity byonna byogera bya impunity tampadde erinnya nekyabuuzizaawo yeebale nnyo naye kati ye kyaba amanya nti gavumenti eno agikulira amanyi bulungi political science yamusoma ate tava ku mulamwa newankubadde ng'abamu ku abo abamuvuganya bavaako ku mulamwa ne bakyusa goalpost ye tavaako. Asooka n'abeera consistent nti eruweero gye yalwanira talina kyasobola bbawa yadde okubayambako okukola obumasu kubanga akimanyi bulungi mu political science ebeera miscalculation okuddira oyo akuyambyeko okumaamulako gavumenti n'omuyamba kireetera ab'ekitundu ekirala nabo okukoppa kyekimu ne babudamyo n'akumaamulako. Kyova olaba zino olaba erosi zetwogerako zasooka baziyita RC resistance councils. Resistance councils zino General Museveni yazimanya ng'ali mu kulwana n'okuyiga obuyeekera ng'ali n'ebitongole ebyasooka nga mu Angola Bafferelimo n'abalala be bakolanga resistance councils kuba zava mu nkola y'abacommunist bannakalyakaani. Nabwe kityo amanyi obulungi bwazo ate amanyi n'obulabe bwazo singa ziba zikozeseddwa bulungi oyo aba ayagala okumunyeenya n'ekiddako. Kakati oyo omulala era atantegedde owulira bino ebigambo Mukulu Kategere byakugamba ng'alaga ngeri ki gye tugenze twennyika obwennyisi nawulire eggulire abeerwabenge gombolola y'erwabenge we yafuna $200,000 okukola oluguudo ne bakola eggulire nga kitegeeza bamaze ebbanga tebafuna ssente zikola ki zidda. General Museveni buli lwalwako atonda ministries nyingi katuyina abaminisita 82 naye omanyi kwe kiva buli kitundu alina okukimatiza na minisita buli lwalwako zezo districts enyingi zowulira Mukulu Thomas Kategere ng'ayogerako lwaki alina okubegaabega ng'asanyusa buli katundu kasobole okumwagala kuba ebimu ku ebyo bannansi bye balowooza ebisobola okubanguyiza okubaleetera obukulembeze obulungi ne service delivery districts abakyala ne beeyongera obungi n'ofuna kati olwayo tulina bamemba ba parliament 529 si bwe guli kakati abantu abo bonna boogedde eddakiika ezo buli omu mugugu munene nnyo eri munnansi wa Uganda. Kati abasajja abalimi abalungi 20 bo baleetanga ku kibanja kyo ne balima ne bamaliriza bagambe bagende ewaabwe bagenda kugubyawo bonoone ate ebirungi bye bakoledde. Ye General Museveni yatukolera n'atumaliriza bwe yabanga yatukolera nnyo security kati ali mu kutuwa over security. Actually kyova olabanga olumu ate abaali tukuumye be balya eddembe lyaffe. Kale ndi mutuufu olumu bwe mbanda nti General Museveni y'omu ku abo abatumye omukisa okulaba ku talanta endala mu bukulembeze azibikidde ekituli ekyanditutta abalala bano abakulembeze abali wagguluggulu ate tulyoke tufune abakulembeze abalala abavaawa
wansi. mukulu kansitandike ne chairman wa LC nga tumamba program wange nga tumaliriza program. saba mu kumaliriza kuno era enteekateeka ey'ekizibu bannansi butateekebwateekebwa kubamanyisa. Abakulembeze eyo bonna senga tugenda lino lyetteeka erya kooti y'ebyalo n'emiruka Local Council Court Act 2006. Ye mukulu byasajja ne kapikapu k'ebitabo. Olwaleero ne regulation yaako ate namugambe bitono. Kakati olwaleero leka nsanga wawulidde ekizimbe kyagudde. Naye bye nkugambyeko abantu be bawa kubanga mwana waffe atuyimbira bulungi yeyeka muzeeyi tova ku main enteekateeka eyo Building Control Act weeri chairman wa LC wano olukiiko lwe n'owattu abateeka okubeera n'obuvunaanyizibwa naye tumaliriza nga consultation abakulembeze abo bo tebabatutte mu buvunaanyizibwa obwo. Omukugu gwe baleeta gamba no technocrat yono ye physical plan na biki ye ng'akola bibye nga bwakoze eki ebiddirira eno bayiguukulula zino zigunduza zizze zisiguukulula ennyumba ya Sseruggaye gye yazimba mu 5 yeri waggulu. Sserugga ssentebe w'erosi ekiyitibwa NEMA Act oteeka okimanya akawonvu n'akagga n'ekyo tekiriiyo. Regulations ezo oteeka okuzimanya. Kakati sebe ekiri mu ggwanga nandibadde nze nsaba extension waaki bandigiwadde ya myaka 2 ne buli LC1 ne LC2 ssente gavumenti nga bo cabinet yeegabira ssente zigule UPPC ekuba amateeka gonna ageetaagisa extension y'emyaka 2 ebeera abakulembeze abaliwo okubasomesa nga bateekateeka ne bannansi ekyalo ku kyalo awamu n'omuluka ku muluka nga tufuna ekiyitibwa civic education. Civic education alimu ekigambo okuteekateeka security organs and civil society, constitutional order, economic order, political order. Ono masters ngera muyivu mweri enteekateeka y'obukulembeze obwa buli ddaala. Ekyo gavumenti y'ERM kyekyatumye nga bannansi bebaga ssente ziriiwo ereko commission nga tegenda kukola emyaka 2 gibeere extension naye ng'amateeka gano gonna gakubiddwa nga bwe gali n'okugazza obujja bannansi bateekebweteekebwe tufune ekiyitibwa good governance ennungamu. Constitution eriwo mu Uganda ne bwe bakwata kalooli gwe owaffe ne bwabeera na lukoola ne bamutuuza kuba president, he will gradually slide into dictatorship. Constitution ewa president obuyinza bungi nnyo. Institutions endala zonna bagenda okutambula nga teri azirabawo. Bino byonna bye twogerako buvunaanyizibwa bwa parliament okwaappropriatinga ssente zino zigenda wa n'okwidentifyinga priorities ez'eggwanga, ensonga ezisookerwako ezisoosowazibwa. Naye lwakuba ne parliament naye ekimanyi nti bwe tunaasimba n'akakongo ku kino bajja kutuyita wano, ate nabo kati baalabuse ekirungi n'ekibi basooka kisimbira ki nakakongo. Bwe babayita olw'ebizibu ebingi nabo oluvannyuma lwa service delivery okubreakinga down, be basima enzizi, bakola amakubo, be bakola ki, babe balina okuyiga akasente bagende basanyusa eki abalonzi. Ntera bawa amagezi nti kino mukivueko omanyi lwaki tewakyali bakulembeze nti parliament 8 buli ku 100 banadda mu parliament n'abalonzi nabo batubuuse olumala okuwaako 30% yedda 20% yedda the 80 balina okubasuula. Kakati ne tuba nga tuli mu ssaako member wa parliament service delivery system ya breaking down yafuuse service delivery service system ekikola
takyasobola kuteekeza muntu ono, balina okumuwaayo akasente akole ku mulonzi, oluvannyuma omulonzi tasobola kubeera ki satisfied, bwamala amujja. Ekisinga obukulu kyendowooza, omulonzi akole obuvunaanyizibwa bwe. Obuvunaanyizibwa obusinga kyeki? Okulonda omukulembeze gwalowooza nti mwesimbu anaaweereza. Okiraba n'omukulembeze yennyini bw'amanya nti banonda na merit. Chairman Engineer Badi Lukigundu bwekimanyi galiko chairman we LC3, okimanyi ekyo? Olwaleero wakyaliwo PhD asaba obwa chairman bwa LC3 ng'abunoonyaamu ki? Era n'ono omutidde wagambye nti wa LC2 kukulembera b'amaanyi. LC1 kyengezaako ogamba kyeki? Teri mukulembeze kalooli asinga kitundu kye mwavwa, because leaders come from the population zimwetuva. Ekitegeeza kwalita y'omukulembeze gyeyongera okugwa, kiba kitegeeza nti ne kwalita y'omuntu naye yongedde okukola ki? Balondalonda muoyo alabaalabako bwe baleeta. Bw'osanga omukulembeze omubuyabuya nga yatudde mu kifo, manya nti ate population mwafa, ate nzibu nnyo. Okiraba? Ta LC1 ogenda kutta eddaala eriddako eryali eriddako, n'obwa president nga nabo bufa, abali serious nga babivaamu. Nzikiriza ng'eggwanga liwama wumbe n'okubeera ngeri gye ndabyemu ebigambo bya bannange ebisembyeyo. Nsaba nzikirize muganda wange ono Kategere mutegeeze nti General Museveni ye yanyika ebiruubirirwa ebirungi, tasobola kikola yekka, mumuyambye nnyo. Kuba ssemateeka oyo omulaba yamuwa obuyinza bungi president olw'okuba yali wakumalangako akaseera katono, ekinene nnyo emyaka 10. Kale omuntu ng'oyo amala emyaka 10 gyokka yali asaana obutataataganyizibwa, kyava aweebwa obuyinza obungi. Nakwata miliyoni ezo 5 naawa gwe mwalonda, kuba teyakikyusa yekka. Ekirala taata oyaayaanye nnyo ng'oyagala bannansi bamanyisibwe basobole okukola obulungi obuvunaanyizibwa bwabwe. Kankugambe ekigambo ekinakuwaza nti tojja kukifuna olw'ensonga omuntu atamanyi anyuma nnyo okufuga. Kyova olaba n'omusibe anyuma nnyo okukuuma, ebbanga lyamala nga tamanyi nti musibe. Harriet Tubman omukyalo oyo yalwanirira ennyo abaddu okubajja mu buddu, yagamba nandinunudde abaddu bangi singa baali bakimanyi nti baddu. Gwatulaba ali eyo, somesa busomesa mwana wo gwe kennyini, oba olyawo ekyo kinaamuwagala ku bwongo n'abeera mwabo abantu abasobola okutegeera. Kalooli njagala kulekerayo katabo kamu k'oba osoma ka volume pages ziri 82. Why countries fail. Lwaki ensi omuwadde agenda akengudde oba okamuleeta ensi ziremwa zitya. Bw'okanoonya ne kakubula nja kukwazika kakange. Njagula akange sijja kusobola. Webale nnyo okujja mu puroguramu leero. Obudde buno si bwangu okubeerawo. Mukama wange ssebo ssente bwa LC2 era nye wali ogambye Kisubi. Omuluka gw'Ennamulanda gwe bulaye Kisubi. Era nga ndi coordinator waba LC2s 147 abakola district wa Kisubi. Sajja w'amaanyi nnyo. Nakyanzibe bali nnyo okubeera ku biwa byokoze munnange bwe tubeera mu kyalo. Muganda wange oba kandawula omu ku bo oba aliyo yenna ati malowooza go balegatereeza era mbeebaza nnyo okubeera naffe. Nze Charles Rugambatogo nja kubeerayo emityana omuntu atufuddeko omukulu nnyo Mukulu John Serunjogi Omukiyudaaya, musajja mutaka w'amaanyi nnyo, tumuyita mu Makonzi, yabadde abeera n'ekikapu nga n'emirimu ebiwandiiko. Yali wa Public Accounts Committee Park ku disitulikiti Mityana. Twasasidde nnyo abeeyo
kulaba bonna ne bannaffe betwadde program nabo abazi wano mbagaza ekiseera ekirungi mbagaza olunaku lulungi olwa yidi naye bangamba tolya piraawo tolya nyama tukuyite eddala onoolya ebintu ebyo ziwa DP yennyini eya Ben Kiwanuka. Empakiriza atandikira mu kusindika obutambi nga buli omu asinzira ku ssimu ye bw'asunsulwa ne mulondwamu abakontanti 10 abaatuuka wano ku Vision Group. Ne mu bano abasazi b'empaka bajja basunsulwamu abakontanyi okutuuka bwe baasigaza 20 agaasindikibwa mu Bootcamp awabadde okusindogomya endongo ne tusigaza abakontanyi 10 nga bano be balindiridde olukontano lw'akamalirizo olwanga 3 April 2023 ko Theatre Bonita. Kati tandika n'okulonda omukontanyi w'okusingidde omwongere amaanyi okuwuliza obubonero obunaamuwanguza empaka za Mr. Bukedde nga bwe weeteeka